Kitaffe Katonda ow'omu ggulu tukwebaza kubanga tuyimiridde mu yeekaalu y'entukuvu mu maaso go. Katonda waffe ogenda kwogera gye tuli ebigambo ebivaamu ebintu eby'emirembe n'emirembe. Omwoyo omutukuvu kaagobere wano emizimu gyonna egy'omulabe Setaani. Yogera eri emyoyo gyaffe nga giringa ettaka ekkabale eddungi. Ekigambo kyo kwe kigenda okugwa kimere kikule kibale ebibala. Yogera gye tuli mu maanyi g'eggulu ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Abaagalwa, simanyi naye mbawa omutwe gw'ekyokwiga kya leero oba nsooke nguleke ngubawe. Kaakati omutwe gw'ekyokwiga kya leero kugamba nti mu lutalo Yesu alaba, awulira era agaba. Kale Samu byonna. Bw'oba toguwulidde lekayo ate guleke kubanga gwange nja kuddamu ngukuwe. Wadde yawandiika? Wandiika ki? Ngamba nti mu lutalo Yesu alaba, awulira era agaba. Kale Samu byonna. Abaagalwa, bwe muba mumaze okuwandiika muŋŋamba ne tutandika obubaka bwaffe obwa leero mu kiseera kyangu ddala. Tugenda butandika n'ebigambo ffenna bye tumanyi era sigenda kubisoma yadde okukkiriza n'omuntu n'omu okubisoma, naye tugenda kubyogera bwogezi. Njagala buli omu atuule bulungi. Ebigambo biri mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula ya 7. Ababimanyi mugende nange. Agamba nti era laba ne waba olutalo luddawa, ogusota oguki ne gutabaala okugira ki? Okulwana. Ne waba olutalo luddawa, ogusota gwali gulwanyisa ani? Ogusota gwali gulwanyisa ani? Gwali gulwanyisa kanisa? Temumalaamu amaanyi. Gwali gulwanyisa ani? Katonda. Kale kati nga bwe tutandika kale katubisome. Soma olunya olw'omusanvu okkirire wansi. Agamba bw'ati, ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. N'ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi, ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ne mpulira eddoboozi mu ggulu nga lyogera nti, kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Katutandise. Basebo ne bannyabo, njagala buli omu kuffe akuba ekifaananyi. Mu ggulu tetuyinza kumanya biriyo, naye bw'obanga wali otuuseeko mu State House oyinza okutegeera kye njogerako. Bw'obanga totuukanga mu State House, watuukako mu State House ey'ewuwo. Mu makaago nga gwe taata, waliwo maama, waliwo n'abaana ab'enjawulo. Kino kye kyali mu ggulu. Mu kifo, mu headquarter y'obutukuvu waabalukawo olutalo. Kuba ekifaananyi ng'omwana namba 2 awaka yalwanagana ne maama oba ne taata, kye kyaliwo. Setaani yali mutonde, Yesu Kristo Katonda era yaliwo, Setaani ng'atondebwa. Tetumanyi obujja bwavaawa n'emitawaana. Setaani n'amera akasajja ku mutima, n'afuna ennugu, n'aleeta ekiteeso nti amateeka ga Katonda tegaali ga bwenkanya.
n'ayogera ne bamalayika, simanyi oba Katonda yali amanyi oba yamuwa mukisa, n'agenda ng'amatiza. Era ebyawandiikibwa bigamba nti ku bamalayika bonna ab'omu ggulu ekitundu kimu kyakumeka kyakusatu n'akyezza. Kigambibwa nti baalina bangi okusinga awo, naye Yesu bw'ayingira mu lutalo n'atandika okwogereza abamu ku bo, ne badda ewa Katonda nga bakkiriza nti amateeka ga Mukama gaali ga nsonga. Setaani okugamba nti amateeka tegaali ga nsonga kitegeeza ki? Yali ayagala kuteekawo obwakabaka omutali mateeka, abantu nga baddembe okubba oba okutta oba okwenda oba okulimba. Nga bwe guli ne leero waliwo n'ebituuti ebigamba nti gaavaawo. Olutalo bwe tutandikira mu ggulu waliwo akavuvuŋŋano. Taata alumbiddwa omu ku baana b'azaala. Ago mawulire mabi. Naye eky'omukisa omulungi okulwana bwe kugenda mu maaso, Setaani yawangulwa. Era bw'awangulwa n'asuulibwa luddawa? Abamu si basanyufu nti yasuulibwa ku nsi kuno. Amawulire amalungi ge gano, teyasuulibwa ku eno. Katonda alina ensi mpitirivu nnyo ze yatonda eziriko abantu ze tutamanyi na kumanya. Era mu myaka 1000 nga tulambuzibwa lwe tulitegeera obuwoomi bw'okubeera nga tukkiriza Yesu. Abalala bw'abalimba ne bagaana, bw'atuuka wano jjajjaffe Adamu n'akkiriza. Waliyo n'ensi zaataatuukamu ne ziwona, era zonna zitunuulidde. Wano waliwo katemba, ensi eno erimu drama. Wano waliwo ekigenda mu maaso, buli muntu yenna kyasaana okwetegereza. Obubi bwatandikira mu ggulu okulwanagana n'obulungi. Setaani bw'asuulibwa wano n'ajja obuyinza ku Adamu. Setaani n'afuuka omukulembeze w'ensi eno. Abaagalwa, njagala mbategeeze, ku nsi kuno tekuli mukulembeze wa nsi eno wa ku ntikko nga Setaani. Tuli mu bwakabaka bwa mulabe. Yesu n'ebyawandiikibwa byonna tebigambangako nti gano maka gaffe. Kituufu? Wano waffe, ewaffe luddawa? Wano tulinawo gye tulina? Leka mbategeeze, ennyumba mw'osula ne bw'oteekamu seminti yenkanawa, togenda kubeera mu mirembe gyonna. Ekimu ku bulimba obwatandikira mu ggulu obwa Setaani kwe kutuziba amaaso. Era kambategeeze, ne bwe tuli wano kaakano tetulowooza na kulowooza nti n'omulabe Setaani wano waali. Abamu ku ffe otambula buli lunaku nga tomanyi nti bamalayika ba Setaani tebakuvaanko n'olunaku n'olu. Bw'ava eri mu ggulu n'amagye ago gonna, bw'atuuka wano n'asimba amakanda, n'azimba obwakabaka bwe, n'addira bamalayika abamu n'abaawulamu ebitongole, n'agamba nti mmwe muvunaanyizibwa okulaba nga waliwo obwensi n'obukaba obukudde ejjembe. Mmwe accidents nzeetaaga buli lunaku. Mmwe mutabuletabule ebyobufuzi. Tewali kintu kiri wansi wa njuba oba byanjigiriza oba bya mizannyo oba bya buwangwa kitamaamiddwa bulimba na bubi bwe bwakabaka bwa Setaani. Bw'abijja eri mu ggulu n'abireeta luddawa? Amawulire ge mbaleetedde ab'ekiti gagamba nti amakanda g'omulabe Setaani gali wano, era ggwe nange tuli mu ddwaniro. Tuli luddawa? Naye enjovu ebbiri we zirwanira, ebisubi ebigira ki? Era leka mbategeeze, abantu abatamanyi tuli ku lutalo ate luyinda. Tuyinza okuba nga tudde wano, abamu kumwe kakati tumanyi nti omutima gwo guli mu kwesimamu ekituli, era emyaka si mingi bajja kutegeeza nti mulwadde. Kitundu ku lutalo. Wano wayinza okubaawo omwana omuto nga yandizadde abaana, naye nga wenjogerera bino amajiige munda gali mu kukala. Kitundu ku lutalo. Bwe munaava wano ne muwuliriza amawulire gonna, all news is bad news. Toyinza kuyisa lunaku nga towulidde accident. Olwo lutalo. Kyewuunyisa singa wabadde n'omuti nga kuliko ebinyonyi, toyinza kuyisa ssaawa 3 nga kuliko ebinyonyi ebiwera n'otalaba kinyonyi kigoba kinnaakyo. Ebinyonyi ebiri ebinyonyi. Kitundu ku lutalo. Kitundu ku lutalo. Abamu ku ffe ndi wano kaakano neererejja Synovial Field ngamba amazzi gano agaleetera ennyingo zino okuzannya gayinza okuba nga gali mu kukala. Era ng'abasawo bajja kuntegeeza nti kaakano tokyaddamu kuyimirira. Ekyo kitundu ku lutalo.
amaaso gange we nazaalirwa gaali meeru bettukutuku, olwaleero matwakaavu galinga ninganga anywa enjaaye, olutalo luyinda. Amawulire mabi nti waliwo olutalo, naye abali mu ddwaniro tetumanyi nti waliwo olutalo. Era leka mbategeeze, ekiseera tekijja kuyita kiwanvu nnyo nga landmine tennaba kutuukako. Wano si wammwe, era wano tolinaawo kintu neki. Tuli ku luki? Yesu ennaku eno agimanyi, y'ensonga lwaki mu Yokaana essula y'e16 olunyolo lwa 3 baga nti ebyo mbibabudde mube n'emirembe mwani. Nti mu nsi mulina ki? Mu nsi tulina ennaku. Abaagalwa, omwaka guno gutukosezza, ate si guno gwokka. Emmere ey'amatooke gakyalabika. Olaba n'akawunga kano akakasooli ke tuyita bbando kaakano bbeeyi yalinnya. Kiki ekitakosebwa lutalo? Baluumi agamba nti buli kintu kyonna kigira ki? Kisinda era kikaaba, nga ffenna tulindirira essuubi. Ogenda n'ogula emmotoka nga mpya n'onyolamu n'ogamba emmotoka empya ewooma, emala kiseera ki nga tennaba kaddiwa? Kiki wano ekitakosebwa lutalo? Awe tuli abaagalwa, essuubi lyaffe liri mu kubikkulirwa essula ey'e12 olunyolo 11. Wagambira nti n'abo baamuwangula. Bayibuli egambye nti olw'12, by the way, saasomyeyo, naye olw'12 lugamba nti woowe zisanze ensi n'abo abagigira ki? Basebo ne bannyabo, ku nsi kuno kwe tuli ennaku zitusanze. Wano waliwo omuntu antunuulidde, yalidde nakkuta. Naye mbyalidde byonna yalidde genetically modified foods, emmere yakyusakyusibwa, wagiridde yawoomye, naye eri mu kukyusakyusa kiki wandibadde na kiki oli n'entegeerayo. Era teweewuunya ng'emyaka egijja si gyadda nnyo, naye nga bagaye nti omu ku ffe wano yagudde eddalu. Kya buntu si kya buntu? Ekyo kitundu ku lutalo. Bayibuli ogambira nti zisanze eggulu zisanze ensi n'abo abagigira ki? Wano tetuyina mirembe, nga tukyali wano, tukyalwala, tukyafa, tukyakoozimba. Mu nsi efaanana bw'etyo ey'olutalo, ebuweereza ng'amalwaliro tugeetaagira ddala. Si kuba ntugenda nago mu ggulu, naye twetaaga headquarters we tugenda okujjanjabirwa abakubiddwa landmines. Tuzeetaaga. Bwe tubeera ku lutalo, leka mbategeeze, abamu ku ffe olwaleero onoonye eno poloti, bw'ogimala n'ogula eri, bw'omala n'osimba zino ennyumba amanya z'abapangisa, bw'omala zino oba okyali kweno ensembayo, landmine neekukuba ne tuwulira nti wafiiridde mu accident. Bulijjo otawaanira ki? Naye ekyennyamiza obwo obwere tetubulaba. Abantu ne bagula amasaati, ne bagula amasuuti, ne bawanika neyo amala ge batakozesa. Gali eyo. Ensi n'abona. Abaagalwa, wano tewali ssanyu, wano maziga, biwoobe na miranga kyekiri wano. Kisenge kiri mugenda kukimenya. Muliza abaakizimba tebasaamu ssente, baali tebakyagala, tekyali kirungi. By then etteeka ly'ekibiri kiridde. Na bino byonna gye bijja kubeera nga babitunda mu sikurapu. Kituufu? Neeno Bayibuli yennyini ey'oku kituuti ejja kadde weeveewo. Eyo y'ensi eno. Katugende mu maaso. Naye bwe tubeera mu nsi muno, bwe tubeera mu lutalo, tuwuliriza ddoboozi lyani? Njagala weetegereze bino. Ensi erimu aboogezi babiri bokka. Katonda ayogera ne Setaani ayogera. N'okuva ku lubereberye mu ggulu, naye owulira ddoboozi lyani? Njagala weetegereze ebigambo bino. Yesu ye mugezi awuliriza. Zabuli tetugenda kusomayo. Zabuli ey'Ekyenda kati we tuli. Bayibuli egamba nti eyakola okutu tawulira. Munziremu. Eyakola eriiso talaba. Mulowooza ebigenda mu maaso Yesu tabiraba. Bw'ogenda mu Malaki agamba nti abantu ne bakola ebintu, Mukama n'awuliriza, n'awulira. N'ekitabo eky'okujjukiza ne kigira ki? Ne kiwandiikibwa. Mukama awuliriza, awulira. Bassebo ne bannyabo leka mbategeeze, emitawaana gye tulimu newankubadde olumwa, osinda, obadde otya, tewali kufa alumwa kusinga Yesu Kristo.
wakiriko nze obulungi sibumanyi nnyo, naye Yesu amanyi obulungi. Bw'alaba ebigenda mu maaso akaabya amaziga okuva olutalo lwatandika, n'agakaabira ku musaalaba Gologoosa. N'olwaleero Yesu alaba, Yesu awulira, era Yesu ayina kyakola. Embeera efaanana bw'eti temuzindukiriza. Lesoni yatugambye enteekateeka y'obulokozi yakolebwanga n'omwana w'omutanaba na kutondebwa, kubanga waali wasuubirwa okubaawo obuzibu olw'okuba Katonda yawa abantu eddembe ery'okwesalirawo. Baali bayinza okusalawo mu ngeri enkyamu. Katugende, njagala mwetegereze. Bw'otambula n'ogenda mu kitabo kya Malaki, mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri, njagala wetegereze ebigambo ebiriyo. Essuula ey'okutaano olunyolo 26. Wano waliwo Gekazi ng'amaze okubba ku Nayamani ebintu ebitaali bibye. Mukama we n'amubuuza nti omutima gwange tegwagenze naawe? Tegwagenze naawe? Nanga kino kyekiseera okuŋŋaanya ffeeza ne zaabu n'emisiri, oba kino kyekiseera? Leka mbategeeze, Katonda alaba, Katonda awulira, n'emitima gya Katonda, n'omutima gwa Katonda gubeera naffe. Gubeera nani? Naffe. Tugenze mu maaso. Mu lutalo luno nnyina Yesu Kristo yagamba ki? Yesu bwe yajja ku nsi kuno emyaka 3 n'ekitundu mwe yakolera obuweereza bwe, waliwo ebintu ebyaliwo. Ekimu ku byo y'embaga ya Kaana gye tusomako mu Yokaana essuula ey'okubiri. Embaga y'e Kaana abasinga obutamivu mu nsi bagimanyi, kubanga balowooza nti Yesu kwe yakolera omwenge. Naye Yesu nga tannaba kukola envinyo eyo, maama wa Yesu Kristo yasooka n'alabula abaweereza abaaliwo. Njagala tusoma olunyolo 5. Mwandibadde mwabikudde dda abangoberera. Yokaana 2:5 agamba bw'ati, nnyina n'agamba abaweereza nti, muli baweereza ba Yesu Kristo nammwe? Munziremu, muli baweereza? Ku mbaga y'e Kaana nnyina Yesu yagamba abaweereza nti, kyanaabagamba kyonna kye mukola. Kyanaabagamba kyonna kye mugira ki? Ekkanisa ya Katonda eyitibwa olwaleero okutandika okuwuliriza eddoboozi ly'omuduumizi waffe. Yesu Kristo bw'ayogera tetuddamu. Tuli mu lutalo, tetuteredde landmine obudde bwonna kulyawo nga tennakulya. Wuliriza eddoboozi ly'omuduumizi omukulu. Njagala tukkirire mpola mpola. Yesu yali alagiddeko abantu ne bagaana. Mu Yokaana we twasomye awo abatabudde, nze mmanyi ebyabatabudde. Mu Yokaana we twasomye essuula y'e11 tetugenda kuddamu kugisoma yonna, naye ebigambo twasomye ku lunyolo 39 esitoole eyo ffenna tugimanyi. Wano Lazaro yali agize eki? Lazaro yali agize eki? Afudde. Yesu n'ajja ku ntaana. Naye njagala mwetegereze olunyiro twasomye lugamba bwe ruti, Yesu n'agamba nti mujjeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti mukama wange kaakano awunya, kubanga ennaku ziri mmeka? Ekibuuzo kyange kiri simple. Yesu bwe yayimusa eddoboozi ku ntaana, abantu bano baamugondera oba baamujeemera? Yabagamba kujjawo ki? Njagala mwetegereze. Ddala ddala baawuliriza ne bajjawo ejjinja oba baajeema? Eyo ekkanisa oluusi. Yesu bw'ajja mu makaago n'agamba kiseera kyakuwa mutayimbwa, owuliriza ddoboozi lya muduumizi wo oba muduumizi wa sayidi yeeri. Setaani atutaddemu ebintu bingi, ne wiiki eggwako nga tobikudde lesoni yadde akasisiimuka oba bayibuli. Ffenna tunyize, tuli mu mitawaana gy'ensi eno, buli muntu afubutuka 10 anoonya ssente. Ekiro n'emisana obudde bw'omuduumizi waffe tetukyabulina. Abagambye mujjeewo ejjinja. Baakigondera oba baagaana? Munziremu. Baalijjawo? Bassebo ne bannyabo abantu bayinza okuzikirira olw'obutajjaawo jjinja. Mwetegereze, kyali kigenda mu maaso kyali ki? Yesu yali agenda kuzuukiza Lazaro.
Yesu yagamba abantu bano kuzuukiza Laazaalo, yabagamba kujjawo ki? Era nga bamala okukola ekitundu kye yali abagambye, yali agenda kukola ekyabwe. Ekyokuyiga kye nayagadde mu lunyiri luno kiri eki, nti mu bulamu bw'Ekikristaayo Katonda ayina ekitundu kyakugambye okukola. Ayina ekitundu kyakugambye okugira ki? Bassebo ne bannyabo, Katonda singa yali ayagadde Uganda yonna asobola okulagira mu katikitiki aka, amalwaliro ne gamera wonna waageetaaga. Naye agambye gw'onookola ki mu nnimiro ya Katonda bwe tutabeere active, omulaba agenda kutuwangula mu lutalo. Eddwaliro, kuzimba eddwaliro mukisa gye tuli, naffe okubeerako active, okubaako kye tukola. Kambabuuze, okujjawo ejjinja n'okusaba oba n'okuzuukiza Laazaalo ku bibiri ekizibu kyali ki? Okujjawo ejjinja n'okuzuukiza Laazaalo ekizibu kye ki? Katonda yabagamba kukola kizibu? Katonda tatugambangako kukola bye tutasobola, atugamba byangu, mujjeewo eki, kola ekitono ekisoboka. Katonda kyakugambye, takugambye kukola bikuyinze maanyi. Naye nakulabudde dda toddamu kuweereza Katonda mu bunafu bwo, weereza Katonda mu maanyi go. Jjawo ki? Ne bagaana. Naye ekiseera bwe kyatuuka ne bakkiriza, ne bajjawo ki? Era olwalijjawo Yesu n'asaba essaala, Laazaalo n'azuukira. Kitundu ki ekikyo ky'otakoze? Omutayimbwa ne gutumenya emyaka n'emyaka. Ewaffe twongera kuzimba, emmotoka twagalaggula, abaana baabo mu masomero ga bbeeyi. Olaba setaani mubi nti ebimu ku bintu ebiyitibwa eby'ebbeeyi mu nsi muno bye tuteekamu ssente sina bya bbeeyi. Ngenda neraba olusi nga bampadde ebirabo naye nga babitadde mu buntu obwawundibwa ennyo, naye nga bwa bbeeyi, naye nga bipapula, naye nga biki, nga temuli value. Bwetyo bwe tusiriwadde, ate tusiriwalidde ddala, tuvudde ku bintu ebitutwala mu bwakabaka bwa Katonda, naffe tufuuse bansi. Naye Bayibuli egambye nti mujjeewo ki? Mujjeewo ki? Mayinja kyagali mu bulamu bwo, kitundu ki ekikyo ky'oteekwa okukola ky'otakoze? Yesu agambye jjawo ejjinja. Njagala okutunuulira Yesu Kristo mu by'obugagga bwo. Nagambye nti mu lutalo Yesu awulira, alaba, agaba era Samu byonna. Olunaku lumu tugenda kusoma. Tugenda mu Luka essula ya 20 Manya mungoberera bulungi. Omanyi nga waliwo abatalina notisi bagamba bona ali ku ki? Kyendiko kyekyo era kye kyandeese tomanyiira. Mutuuseeyo. Mumaze okutuuka mu Luka essula ya 20 Wali ayagala okusoma asome? Oba nsome? Awo n'ayimusa amaaso n'alaba abagagga abaali basuula ebirabo byabwe mu ggwanika. Sooka okomekaawo. Njagala okuva n'olwaliro otegeere nti Yesu alaba. Yayimusa amaki? Gwe kennyini akulaba, n'akatayimbwa akaziringitanye ke waleese, n'omunene gwonna agulaba, n'ebiri ewa abiraba, n'ebyoteekateeka okukola abiraba. Ekyennyamiza n'ebyeteekateeka okukola nga bya ssente nnyingi nnyo mu myaka nga 10 okuva kati abiraba, naye ate alaba nti landmine egenda kukuba mwaka gujja. Yesu agiragi? Yesu agiraba. Yesu alaba. Bwe tunaaba tuwaayo ebirabo by'eddwaliro, Yesu agira ki? Njagala otegeere nti Mukama wo waali era agira ki? Yesu bw'aba waali, Yesu ng'alaba okola otya? Abagagga yabalaba. Genda mu maaso wamma Oluganda. N'alaba nnamwandu omu. N'alaba ani? Nnamwandu omu omwavu. N'alaba nnamwandu omwavu. Wano we tuli waliwo abaavu, waliwo n'abagagga, kubanga obwavu n'obugagga kisinziira ku ani gwe wegeraageranya naye. N'alaba nnamwandu omwavu. Interest teyagiina mu bagagga, naye yagira mwani? Genda mu maaso. N'alaba nnamwandu omwavu
ng'asuula omwo ebitundu by'eppeesa 2. yateekamu ebitundu bimeka? Genda maaso. N'agamba nti mazima mbagamba nti otyo namwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna. Otyo olwokuna kubanga abo bonna basuddemu ku bifikiridde mu birabo, naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'alina nabyo bwe bulamu bwe bwonna. Ekigambo kye nasinze okwagala awo nti bw'onooba otwala ekirabo njagala omanye nti mu kibbo mw'okisuula Yesu agira ki? Agambye nti namwandu ono mu kwetaaga kwe toddamu kuwaayo kintu ky'owulira nga tokyetaaga oba ekitakuluma. Abaweereza Katonda batuukanga mu ggulu tebali mu bwakabaka bwabwe, bali wano ku nsi, mu nsi y'ekibi, mu bwakabaka bwa Setaani. Balina obwetaavu, babutunulako ng'abantu ne babuleka. Ne bagamba after all, Yesu yankuumye okubanga sinnaba kumera guzimba mu nnabaana. Yesu akuumye. Okimanyi nti omwana wo gy'azannyira asobola n'okugwa mu kinnya ne bagamba nti buno yakaze dda. Ani akuuma? Zino landmine singa mpitirivu. Bwangi? Ono aweereza Katonda alaba obwetaavu bwe n'agamba yes, neetaagira ddala. Naye aŋŋambye okuwaayo ye nannyini byo. Akasembayo namwandu yawaayo ki? Akatundu akasembayo awaddeyo ki? Byonna byali nabyo bwe bulamu bwe bwonna. Tiki. Yawaayo bulamu bwe bwonna. Naye leka mbalabule ne bw'otoobiweeyo landmine egenda kukubira mu lutalo luno era tojja kuba nabyo. Tojja kugiraki? Omanyi twogera ng'abasaaga wano naye wayinza obutayita kiseera kiwanvu ne batuga nti munnaffe omu yafiiridde mu akisidenti. Tuziise bameka wiiki eri naye namanya abantu betwa abaafu ekikutuko 5. Oluganda oli gwe sijja kwogera kubajjukiza bulumi mwamumanya. Kaggo yagendera mu wiiki eyo. Nyina Obbi yafiira wali ku luguudo wali e Busega, yali akola ku Midland e Buntaba. Ewaffe wennyini musumba mu sister wa mukyala wa Bakalumba wiiki mwe yafiira. Ewaffe wennyini chairman waffe Rubowa Ssebo Mathew yajja bulungi kwolwa okukola era n'akola n'asayiningira basayiningira abiirako avuga ne bakayana abaali batomeddwa bodaboda ne bakayana n'amala okubatawula n'atuulako wansi bw'ati. Agenda okuwulira ng'alaba entuyo zimuyitamu tawulira bulungi n'avuga emmotoka n'adda eka awummulemu. Bw'atuukeko n'atawula bulungi n'akubira ab'obufuusi bajje bamuvuge bamutwale ku ddwaliro. Watuukira e Rubaga ng'ali mu katebe bw'ati nga n'olulimi yalulumye dda. Simanyi bazaziruma omanyi sifangako kakati. Nga n'olulimi agize eki? Ruba wali omumanyi bulungi. Musajja talina tabu yonna era twamuziika. Ntegerekese bulungi. Kakati landmine weeneeva tomanyiiwo ekukuba ddi tomanyi. Njagala okitwala olwaleero nti ku nsi kuno osensebuse toyinaako kako. Ne by'olinako si bibyo. Mulowooza amayumba ge bazimbye gatunudde eno emyaka 2000 gaali gatunudde eno yaago ge gaaliwo abaliwo be baaliwo. Ani eyajja ku nsi kuno ng'agenda kubeerako? Wano tuliko nga baweereza era tuddire ebyo ono omukyala ebyo byonna yabiteekayo mu kibbo. Tuddire ebyaffe tubiteeke mu maaso ga Katonda. After all si yatuwa nayinako embuzi ebiseera ebyo nazirundako awo ne ku buwanguzi nga nnyingi neziwera n'ensanvu neziwera neki n'endiga. Naye abavubuka abazikolamu bansanyusanga baŋŋamba nga nti kakati eno yazadde zazaala n'obwana n'okuntama ne zintama kandi nga buyitirivu obwana kano embuzi ensanvu zira zakusaaga ng'ozirundirawo mu kafo akatonotono mu kibuga. Ne ŋŋamba nti obwana buno buzaalibwa butya? Egyo mirimu gya Katonda. Mirimu gy'ani? Katonda yakola byo n'azaaza bino n'akuza zino
enkoko ne zibiika amagi ne zaalula, ensuku ne zissa n'atonyesa enkuba. Katonda kyatakola ku lw'omuntu kye ki? Waliwo nyirwe saategese naye kantu bagambye mu luwandiko bwe muba mwagala. Eri mubuuliza essuula y'e11 olunyolo 5 agamba nti nga bw'otomanya ekkubo ly'empewo. Ngambye mubuuliza essuula 11:5 nga bw'otomanya ekkubo ly'empewo n'amagumba nga be gakulya mu luto lw'oyo ali olubuto, bw'otyo bw'otomanyi emirimu gya Katonda ku ggwe. Aleka mbagambe na kino, Katonda muzibu. Yatonda n'obwongo bwa mirundi egi, kankose bwongo naye mu Lungereza tukosa mind, naye olw'entegeera yaffe njagala tutegeere mangu. Yatonda n'obwongo bwa mirundi emeka? Waliwo obwongo bayita conscious mind bwe butegeera, n'obwongo bayita subconscious mind butegeeramu katonotono zivaako nga bweddako. Tebutegeera buki? Naye Katonda bw'aba atukulembera tatukulemberera mu bwongo butegeera, atukulemberera mu bwongo butategeera. Yensonga lwaki ebikukwatako ebikulu abyekolera naawe tomanyi nti abikola. Wandibadde n'olugezigezi singa yakuwa omukisa ogw'okubitegeera. Ekyokulabirako gw'osalawo nti kati kose oba nedda wangi anti mugamba kiri automatic, ekyo kikolebwako bwongo butategeera. Kakati abamu ku mmwe mwina bye mutamanyi. Swiki eriruddawo, swiki eriziri kale fine newankubadde teziriiko nga ziri wala. Mbadde njagala naye kambayigirize sitiiro kye bayita okwebaka kyeki. Okutwalibwa otulo kitegeeza kubanga okujjako swiki y'obwongo obutegeera beppa. Kasi ojjako aga nti oba ofudde tuli fembi oba tokyategeera naye ng'obulamu muggwe bukyalimu, naye nga totegeera. Bw'oba wakeebakira essaawa 2 oba otegeera nnyo, actually bwanga wakeebaka ngo tukunoze bulungi owungira naddala bulungi ne bakuzuukusa osobola n'okutambulamu awo, naye nga nebitambula lubigira ki nga tebunaddako buki. Kiki ekisigala kikola? Ekisigala kikola bwe bwongo obutategeera. Era Katonda akukuumira mu tulo nga tofudde naye ng'akufuga okusinziira ku bwongo obutategeera. Bireebera byembadde ngenda okwogera bimpitiriddeko, naye ne mu nsi y'emikwano bwongo obutategeera bukola nnyo, kubanga bingi nnyo ebibeerayo twebitegeera nnyo naye tegerekese bulungi. Ate Katonda ku by'omukwano yatusobola nnyo, kubanga twandiganye okwagala, twandiganye okugiraki, kubanga sebo mukwano yaguteeka mu katyabaga mukaki katyaba mukwano yagukuye naye twandibiganye naye amaanyi ge yateekamu ugaanirawa mwangi. Katonda yabyekolera ye. Manya gwe nazo okwogerako mumutegedde bulungi. Katonda gwe nazo okwogerako mumutegedde wakusaaga oyo. Katugende maaso n'ebyatuleese. Basulamu ebirabo ng'agira ki? Njagala kuba ebigambo ebiri mu Baluumi essuula y'e14 bigamba nti bwe tubeera balamu tubeera ba Mukama waffe, ne bwe tufa tubeera baani? Ku ggwe tekuli katundu n'aka katali ka Katonda. Omukyala yawaayo byonna, naawe ky'ogwanidde okukola. Zabbuli 24 aga nti ensi ya Mukama n'okugira ki? Byonna ebirimu n'abo abagira ki? Naawe nange ffenna tuli ba Mukama. Ate njagala weetegereze mu kubeerako wa Mukama ekikulu mu ggwe si kyekino ekibiri. Kino ekibiri kigenda kuvunda. Teekako ebizigo byonna byeyagala weekube n'eddikini. Ekikwakubya ddikini okimanyi? Sijja kubalwisaayo. Buli omu ku ffe ne wootudde awo oli mu kuvunda. Oli mu kugiranyi? Ensonga naagi n'aba perfume batunda. Lwaki ekivundu kyonna ekifubutukamu? Kino kiyita wano ebifo bizibu. Kati ekira kiyita mu nkwawo. Kati ekivundu toyina kyoli toli mu kantu konna.
gwe lekerawo okwogera okumala wiiki namba bwono yasamya akamwa naawe ojja kukwata ku nnyindo kiringa eno endya gye mulyamu ey'ekiwungutufu omuntu omukusaayo n'otuka okulya n'okuba n'empiyi mumanye empiyi kyekitegeeza nti omukka ogwandiise erudda eri ate guyita luddawa naawe n'okuba empiyi n'okwata ne ku nnyindo olusi oba twafuna mukanzunzi oba nze muguweddalu oba kiki eyo kanveyo bantu ba Mukama tetuwungirayo katugende ku byatuleese bw'owaayo Yesu akola ki gwe bw'owaayo Yesu alaba naye Yesu akukolera ki njagala mutegeere bino ekisooka Yesu amanya nti mu lutalo oli ku sayidi ye era weesigaye mbategeeze tewali kye tuyina Yesu kyatatuwadde n'ensi kwe tuli twagenda okujja nga yagitonda dda ettaka kweriri omuddo kweguli amazzi kwegali okisigeni kwali kakati gwolowooza ntolifuna poloti era ekikuganya okufuna butakkiririza mwoyo agaba byonna ensonga lwaki toyina tugenda ne tuwalirira okeera nnyo weebaka buyise okuŋŋaanye byonna ate n'otabireeta mu kkanisa abaagalwa mukeere nnyo era mwebake nga buyise mukuŋŋaanye byonna naye mubireete wano webikolera wano ebintu bya Mukama bikolera mu kkanisa mwenna abayina bye muyina okuva n'olwayo mugende muddeyo mukyuse amalaame gammwe abayina ng'olina eddaame nga tewawa kkanisa ddayo okyuse Katonda muwe ku byokoze tewali kyokoze nga toli naye kiki sincerely speaking ki kyokubiri bw'owaayo Yesu akola byonna mu bulamu bwo ne bw'oba tewaddeeyo munnanga asigala abikola naye ate bw'owaayo ayina engeri gy'akolamu ey'ensuso omanyi Katonda ku nsi ayinako abantu ba mirundi ebiri kuliko abantu be bonna n'abatamukkiriza bonna bantu be era bonna abagabirira abaliisa n'abanywesa n'omusana ne gwakira bo naye ate ekyenjawulo ku nsi Katonda ayinako abaana be be bamukkiriza ate abo abatunulamu ak'ensusu kubanga tutudde wano abamu beewuunya n'okwewuunya bano abakola ennaku ezitawera bo bafunirawa naye tufuna waaki kubanga atuyimirizaawo mu nsi eno ey'akabi Dawudi ng'aweereza katutuuse tuli luddawo abangoberera Samwiri ekyokubiri essula 24 olunyolo okumeka sigenda nakulusoma Dawudi yazimba ekyoto n'awaayo ebiweebwayo yali aweereza katugende ku Sulemaani yaweereza atya Sulemaani mumubikkule tuli luddawa Bassekabaka ekisooka sula yokusatu olunyiri lwokuna Bassekabaka ekisooka essula ya kusatu olunyiri lwakuna sebo naawe gyoyogedde oba okopya ebikyamu kaakati sebo soma olwokuna soma sagala kundwisa nsaze ku lwa kiti olwokuna waliwo atuuseyo Bassekabaka ekisooka essula 3 olunyiri lwokuna kati waliwo ayeewunzawunza nti talina kyawulidde manyi abakristaayo nze mbagamba mwawona ekintu eki nesiba musumba nandibadde n'omusumba nga ntambula n'omuggo gwange bw'oba neewunzizaako nsooka kusika mu ngoobo n'olyoka odda mu kibalo n'olyoka odda mu kiki sagala muntu aneewunzizaako talina byowulidde kakati kambabuuze olaba abatalina amatu nga babeera Sulemaani yawaayo saddaaka mmeka mikono omanyi babisoma bulijjo nga temuwuliriza kati olaba engeri gye twawungamu mwana wange ddamu osome kati njagala buli omu ng'ali alaati soma
Ani awulidde omuwendo ogwaweebwayo mikono? Kati awo mutandise okubaamu akategeero okusinga luli. Bannange, tuyinza okuba nga tuzannya naye saddaaka zino ezaaweebwangayo zaali nte. Sulemaani mu kuweereza kwe kwolwo bwe yagenda yawaayo ente 1,000. Waliwo ayinayo Olungereza ng'osomyemu? Yawaayo ente mmeka? Ente mmeka? 1,000. Njagala weebuuze ggwe nga tugenda kuwaayo ekirabo eky'omutayimbwa, ogenda kuwaayo ki? Omusajja ng'awaddeyo ente 10. Waliyo wano agenda okuwaayo ssente ezitaweza yadde akabuzi, naye oli nte mmeka? Waliwo ayina enkoko naye nga n'okugiwaayo awulira akaluubirirwa. Ebyo bibyo n'obutategeera bu Katonda. Abategeera bagenda kuwaayo byo. Katukirire wansi. Olwokutaano agamba nti Mukama yajja. Manya mutunuddeko, mulabye? Bw'amala okuwaayo Mukama n'ajja. Bwe yajja Mukama yakola ki? Yabuuza ki Sulemaani? Olwokutaano olunyirivu botunulamu. Oddemu ekibuuzo kyange, saagala osome, saagala bakoppa bibuuzo. Tunula mu lunyiri olwokutaano ogolola omukono. Mukama bwe yajja yabuuza ki Sulemaani? Wamma maama. Katonda yatunula ku saddaaka 1,000. Nga bwe yatunula ku bitundu 2 eby'omukyalo linaaga nti ono awaddeyo byonna, awaddeyo obulamu bwe bwonna. Katonda yakka n'ajja eri Sulemaani n'amugamba nti saba kyemba nkuwa. Omanye ekiseera ky'olwanye ne bizinensi zo. Abamu ku mmwe ogenda n'otwesiriwalizaako n'ogamba nti nze sirina bizinensi yonna, naye nga baakakukozesa emyaka 20 oba 10. Omanye ekiseera obadde ne bizinensi era kangikugambe yowa bizinensi ziyo. Gwe manager wa ggwe. You are the manager for yourself. Obadde omanaginga obulamu bwo oba walemu okubaako kyofuna, si nze nvunaanyizibwa. Omanyi buli gy'ogenda ogenda naawe. Bw'oli naawe, bwewebaka naawe, bw'okola naawe, wadde tokola nange. Manager, twagala okubuuza, obadde n'ebikutawaanya mirimu ekiseera kyonna. Lwaki tobaako by'oddiza Katonda? Katonda n'atuuka n'okubuuza, nkole ki mu bizinensi yo? Kiki ekikuzoganya? Ekikutawaanya kiki? Mutawaana ki? Saba kyogira ki? Wabyawo? Wabi? Olunya lw'omwenda. Sulemaani yasaba ki? Yasaba magezi. Olw'ekkumi Mukama n'akola ki? Mukama yakola ki? Mukama yakola ki? Mukama yasanyuka. Nagamba osabye kutegeera. Aba amagezi agali awo temugamanyi. Sulemaani yasaba magezi ayawule ekirungi ku kibi. Ku lutalo oli olwatandikira mu ggulu. Ayawule ekituufu ku kikyamu. Kambategeeze amagezi. Katonda bw'akuwa amagezi ofuna n'okuloota n'omanya n'essente gye ziri z'ogenda okufissa akakadde nga kamagoba. Gw'atayina magezi n'okutegeera totegeera, n'eddiiru zikuyitako, n'ebintu obimanya, olinga ali mu nsi ey'abo abaafa. Sulemaani asabye magezi. Mukama n'asanyuka. Bw'amala okusanyuka tukkiridde olw'11 n'amugamba tosabye kuwangaala. Tosabye kugira ki? Naye osabye magezi okwawulanga ekirungi ku kibi, okwawulanga ebituufu ku bikyamu, okwawulanga ebya Yesu Kristo ku bya Setaani. Olw'12 agamba atya? Mukama n'alyoka amuwa amagezi
naye n'amuwa n'ebiri byonna by'ataasaba, awangaale, afune ekitiibwa, afune n'obugagga, n'amusukkulumya. Yesu Kristo ayagala kukyalira, akusukkulumyemu ebyo by'okola. Naye okutuuka ku ekyo ayagala alabe. By the way, kimanyi nti yakuwadda ayagala alabe response ye efaanana etya. Kyekyatulese olwaleero ku mutayimbwa. Njagala owulire bino. Olw'ekkumi nti ajja kukuwa n'ebyo by'otasabye nga bwe yakola Sulemaani. Era Sulemaani bw'amala okumuwa olwa 28, Bayibuli egamba nti abantu bonna ne batya Sulemaani kubanga baalaba amagezi ga Katonda. Leka mbategeeza Abakristaayo tetuli bantu balejjalejja, tetuli ba bulijjo. Ne gye tutambulira abantu bateekwa okututya kubanga ekyo kye tuli. Nze mbagambye ekkanisa erimu abantu naye abamu si Bakristaayo abagenda mu ggulu, babeera mu bubeezi. Naye Omukristaayo ali sinsiya. Ensi emutunako nega nti kiki kino. Kambawo ekyokulabirako ky'omuvubuka eyali sinsiya yali omu, yali Sulemaani. Yusufu muka Potifaali omulungi okukamala n'amusika n'amugamba come here. Sulemaani n'adduka Yusufu n'agamba nsobola ntya okukola ekintu ekifaanana bwe kityo n'okusobya ku Katonda. Yalaba oyo atagira ki. Abavubuka abafaanana bwe batyo, abasajja n'abakazi be bagenda mu ggulu, era gye bali mu kkanisa muno bwe bali. Gwe bw'oba okola ebitajja nsa, tolowooza nti buli omu akozesebwa amaanyi ga Setaani nga ggwe. Abamu Katonda yabeefunza dda, baana be ekiro n'emisana, era bo beeteefuteefu okumuwa byonna. After all, era bibye bo balinze ki? Land mines. Balinze ki? Manya mutera okulaba firimu land mines nga zitulisa abantu. Nkugambye eyejja nga tennaba kujja, omukisa gw'olina gwa kuweereza Katonda wo. Njagala tweyongere maaso. Sulemaani kozi twaga yawaayo ente mmeka? Ezo yaziwaayo ng'akyeyiiya ng'akyagira ki? Njagala mbalage tuli luddawa. Njagala mwogere we tuli watiibwa. Bassekabaka ekisooka essula yakumeka? 8 olunyiriri. Mulusome, buli omuntu asome yekanze bwe nnyonnyola, era munziremu ebibuuzo bye ngenda okubuuza. Tugenze. Sulemaani nga yakajja ayingire mu bukulembeze yawaayo ente 1000 ng'akyali mwavu ng'akyeyiiya. Naye bw'osoma awo njagala ontegeeze ng'amaze okugaggawala. Ate bw'akomawo yawaayo kyenkanawa. Hands up. Kakati Sulemaani agaggawadde waali agize eki? Gwe nga sirabye bw'osoma. Ngubijjiwe. Waji? Obirina? Sulemaani kati agaggawadde. Sebo yawaayo mmeka? Obadde obulako katono. Obuwerawerako kale naye obuzeemu katono. Naye alina kyamanya ansisiza nnyo. Yawaayo kyenkanawo. Dulinga akyeyiiya yaleeta ku ssaddaaka obute 1000. Obute bumeka? Ng'ajagira ki? Yakayingira mu bukulembeze. Yabadde kwekolera kaki. Sulemaani ng'amaze okukola emmaali, Mukama ng'ayanukudde essaala ze zonna, bw'ajja ku luno yaleeta ente emeka? Emitwalo emeka? 10,000 mmeka? Zakiweebwayo. Simanyi oba waliise mmeka? Ebyo byo ne Katonda. Era nze bwe mmala nga nywa amazzi gange nga mineral water, abaana bampadde ekyemisana 5. Baana tebampadde nga neetambulira. Nga nkuleko otoba ne Katonda wo. Nze nakutonda tomanyiira. Abagonda bye nagusooka. Abamunda bakugira ki? Omusajja aleese ente emitwalo 20,000 mmeka? Yaleeta endiga mmeka? Mikono.
Esebo obuzeebuzeemu katono. Yaleeta endiga emitwalo 10 n'emeka? Sibagandi nalinako endiga n'embuzi 7 naye endiga emitwalo endiga panne ezange babanga bazigobo zirwala ku ttale n'enfuufu yafuumukanga nga zayita mu kkubo era bwe zabanga zijja n'ozisiŋŋaana ng'oziviira ente embuzi n'endiga z'omukulu biyitewo ng'osooka kwesega ng'abantu bazitunaka 7 emitwalo 10 n'emeka? Kati gwoba okyalowooza nti abantu tebakolera Katonda waabwe, abantu gye bali abakolera Katonda waabwe. Yesu akugamba kikaakano Malaki aga nti muleete emmere mu ggwanika lyange libeeremu ki? Olw'ekkumi n'agamba nti nange ndyoke nnenye ababatawaanya, nti ndinenya kaamujje, ndinenya enkima, ndinenya biki ebirala ebitera okutawaanya ebibala by'abantu, emmese ndinenya ki? Kakati naawe ewuwo ebikutawaanya mu bizinesi Mukama agenda kubinenya n'ebikutawaanya mu bulamu bwo. Neebaza Katonda mu myaka gino seebakangako mulago kumala wiiki, ebyandintawaanyiza yabinenya. Mukama agambye muwe omutima gwo, muwe obulamu bwo, anenye byonna. Matayo aga nti omuntu kiri mugasa ki okulya ensi yonna naye n'afiirwa obuki? Obulamu bwe. Naga nti ayagala obulamu bwe abubuza, naye abuza obulamu bwe ku lwange alibugira ki? Obulamu bwaffe buli mu mikono gya Mukama. Bwe tugenda ne tutuuka eri mu Kolinso ekyokubiri essuula ey'omwenda, otuuseeyo Kolinso ekyokubiri essuula ey'omwenda olunnyo lw'omukaaga agamba nti kubanga asiga entono alikungula ki? Alikungula ki? Ntono. N'asiga ennyingi alikungula ki? Waliwo essaala z'empulira ezitakola, era bwe mbangawo naawe kennyini toddangamu kusaba bino. Mukama Katonda waffe ozimbulukuse ekirabo kino. Bw'oba owaddeyo 10 Mukama kukizimbulukuse, Mukama oyagala akole ki? Akifuula atya omutwalo okumanya totegeera? Essaala ze musaba ezo ez'ekiwungutufu temuziddamu. Mukama azimbulukuse ekitono kino kye tuwaddeyo. Bye biki ebyo? Waayo ekintu nga kyazimba dda ekyomuyiika. Mukama akozese ekyo tazimbulukuse. Katonda waffe si mufuusa nti owaayo 2 wesigala owaddeyo emitwalo 3. Ani akugamba? Katonda kyowaddeyo kyakozesa, era okumanya si mufuusa. Oba ekkanisa eno mwakagizimbira myaka emeka nasomye wanne mwebale kuuma biwandiiko yatandika 1996 nabirabyawo. Kati okuva olwo tajjanga n'azimbulukusa nedda, era kemuzimbyeko keeko si mufuusa. Nakali nga temunnagula seminti era teyamuleeta. Ekyo kitundu kyammwe jawo ejjinja erikukwatako. Jawo ki? Ejjinja. Agambye nti naye olw'omusanvu agamba nti naye Mukama ayagala yakola ki? Nti buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna, mu bigambo byonna, mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Olw'omwenda nga bwe kyawandiikibwa nti yasaasaanya, yagabira abaavu, obutuukirivu bwe bwalubeerera emirembe n'emirembe. Olw'ekkumi era oyo awa ensigo omusizi n'emmere ey'okulya. Anaabawanga, anaabongerangako ensigo zammwe, era anaayazanga ebibala eby'obutuukirivu bwammwe. Olw'ekkumi nga mugaggawazibwa mu byonna, mukolenga obugabi bwonna obwebazisa Katonda mu ffe, kubanga
kubanga okugaba okuweereza okwo tekujjula bujjuzi ekigera ky'ebyo abatukuvu bye beetaaga, era naye kusukkirira olw'okwebaza okungi okuli eri Katonda. Abaagalwa, bameka kufu abagamba nti ntegedde era ŋŋenda kuwaayo byonna ku Lwakireka Adventist Hospital. Golla omukono gwo. Mukama waffe abawa omukisa. Waayo ng'obusobozi bwe buli. Tokolera mu bunafu bwo. Tuweereza Katonda nga tuli mu bwakabaka bwa Setaani. Katonda atukuumye, atulabiridde, atukukusizza. N'amalusu go gennyini gakwemalira okujja mu bulamu, gamala okutuga n'ofiirawo. Naye okubanga otuusiza ole nga tegannaba kutuga, oye Katonda. Naye ekiseera kyakuwadde si kyakukola birala byonna, naye kyakumuweereza. Abavuka leka mbalabule, tewali kyoyinza kukola awatali Katonda. Waliwo abavuka abamu abagenda ne bamanyiira enjigiriza n'enteekateeka ya Katonda. Katonda ye nannyini buyinza bwo. Tumuweereze mu ssanyu n'okwagala. Tetubeera ku stress nga tuweereza Katonda waffe. Abaagalwa, siwangadde nnyo naye nze mpangadde. Ate sikoze byonna naye nnyina byenkoze. Nze Katonda mwebaza. Bwe naze wano nze mwandabyeko stress. Nze sirina stress. Era nze ntera n'okubagamba nti nga mwagala okusinza Katonda obulungi, Friday nayo mutandike na kugiwummula. Wummula Friday n'ogattako bulungi, temujja na kusumagirira mu kkanisa. Ezo stress zireetebwa gamba mudduka emisinde, mulinga abatalina ayamba. Katonda yatubeezaawo. Covid yatulagirako bwereere. Emyaka egi ate n'emmere yali mpitirivu. Covid yaggwa n'enjala n'egwa. Ani alabirira? Tuleme kwewunza. Katonda waffe tukole omulimo. Mukama naye agamba nti Sulemaani yawaayo ente 1,000 n'abano bawaddeyo 1,000. Akaabuuze oyagala ki maka ge wammwe? Yakole nga bw'oyagala n'okusinga nga bw'oyagala. Abaagala Mukama waffe abampera omukisa. Katwebaze. Ogulumizibwe Mukama Katonda waffe, otenderezebwe kubanga otuwadde omukisa okuweereza mu maanyi ge tulina. Katonda waffe bwebaayo omukufa kuweereza mu bunafu, tusaasire otusonyiwe. Eggoolo yaffe ebulako 22,000 mu 15,000. Katonda waffe tweyama nti natuukiranga ennaku z'omwezi 3 mu Desemba omwaka guno tube nga tuzimazeeyo. Enteekateeka zaffe ez'omwaka ogujja ez'obukadde 6 otuwa omukisa okuzinywererako, okuzeeteekateekera, okuzikolerera. Ekirabo katukitandika okukiwaayo mu January tusobole okutuuka ku buwanguzi mu ekyo. Katonda waffe tweyanziza ekigambo kye kyogedde gye tuli. Mu Bukristaayo oluusi tunafuwa naye tusaba Katonda waffe okukkirize bulijjo tuyigenga ekigambo kyo kubanga y'ensibuko yaffe ey'amagezi. N'obulamu bwaffe kabukyusibwe mu nsonga zonna tubeera Abakristaayo abataliiko kyakunenyezebwa. Kitaffe jjanjaba endwadde mu maka gaffe. Tereeza enkolagana wakati wa taata ne maama. Tereeza enkolagana wakati w'abaana n'abazadde. Abavubuka abasoma bawe fiizi n'abamaliriza nga tebalina mirimu Mukama gibawe oba amagezi okutandika egyabwe. Abakola emirimu ffenna Mukama katugikozese magezi tuwe n'omukisa okufuna. Ekkanisa yokerema okubeera ekivume naye kezimbibwe ebe ng'ekuweesa ekitiibwa n'ebyetukola byonna kabiveemu ebitegeerekeka. Kireka Adventist Hospital Mukama ogiwa omukisa emalirizibwe mangu etandika okukola obuweereza bwo. Tuteeketeeka okutuwonya enseene ey'eddwaniro. Mukama otuwa omukisa kusinkana mu bwakabaka obw'ekitiibwa bw'onoobulabise ku biro eby'eggulu omulundi ogwokubiri. Tusiibule n'emirembe gyo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.